okutegeeza eggwanga nti tetulina tteeka lifuga abakozi bakolera bweru. Etteeka erifuga kye bayita labor externalization teririiwo. Parliament ekimanyi, ministry ekimanyi. Era bwe nali ndeeta ensonga ya namba lwa ya Parliament nabasaba nti twanguyirize bunnambiro okulaba ng'etteeka lino likolebwa. Tuyina abaana abasukka akanaana. Abasukka akanaana bali bweru wa ggwanga gye bakolera. Eno sekita ekyasinze tuyambako mu kwemployinga abaana wano mu Uganda. Bagenda ate nga bangi. Naye kyabulabe nnyo okubanga bwagenda talina mateeka gamufuga oba talina mateeka gamuyambako kuwangaalira mu mirembe mu nsi yonna gy'abalaze. Mwana wattu abava e Kenya, abava mu Rwanda, abava mu nsi ezitwetodde within East Africa, sijja gamba mu nsi ennene, amateeka agaabwe gali yaddeko okusinga wane. Waffe abaana abali ebweru bababuulira nti ensi ziri zisuusuuta abaabwe zibagoberera nga bagenze ebyabwe yes ebimu bigenda ku social media naye si kinene nga wane waffe. So ekireeta ensonga zonna okuggwera ku social media sector teri regularized. So nsaba Ministry of Gender and Labour and Social Development Honorable Nyakundi Esther ne banne tuddeyo bunnambiro tuleete etteeka erifuga enkola y'emirimu ebweru mu Parliament ya Uganda. Namba lwe yagenda kukola naye teyakolayo wadde emyezi ebiri. Twamusanga mu ddwaliro, twafuna bifaananyi nti ali mu ddwaliro. Kiteeberezebwa nti yakutulugunyizibwa gye yali akolera mu ddwaliro gye yali e Madiina. Embase gye yamusanga, embase n'emugjayo amaze emyezi ebiri ku embase. Naye ng'ekikulu kutulugunyizibwa abaana baffe gye bagenza okukolera mu nsi z'ebweru. Kaakati nambalirwa bwe yatuuka e Saudi olw'embeera obutaba nnungi emyaka gye kumpi omwaka gwe mulamba agumalidde mu mbeera efaananako bw'etyo. So bino bye tulaba olwaleero yensonga y'okuba nti ng'eggwanga tetugoberera mu budde ne companies zetuwa emirimu gino tezigoberera okulaba nti abaana baffe bakolera mu mbeera ennungi. Ekimukomezzaawo embeera teyamusobozesa kuwangaalirayo kubanga yatulugunyizibwa. Wajja kubeerawo ku screening mu Luganda, screening oba bakiyita okusunsula. Tulabire ddala abantu abaweebwa omulimu okutwala abantu baffe wabweru. Abantu abo omulimu bagukola oba balina obusobozi obukola ki obugukola. Kubanga nzijukira emabegako eri nga Honorable Mululi Mukasa akyali Minister ya Gender, nali omu ku tiimu ezagenda okunegotiatinga labor agreements e Saudi Arabia. Ekiseera ekyo baali tebakkiriza n'abaana baffe kwata masimu, ng'olutuuka essimu bagikugyako, olutuuka passport nga bakola ki bagikugyako. Twatwala obuvunaanyizibwa ne tutambula ne tugenda mu Saudi ne mawanga amalala ne tukola ne tunegotiatinga okulaba ng'omuntu bw'atuuka essimu yakola ki agisigaza, passport yabeera nayo, era asobola okwogera ne bazadde be n'abakubira n'abagamba ntuuse era ndi mu kifo bwekiti ne bwekiti. Era embeera mugirabye egenze ekola ki ekyuka. So olw'okuba obuzibu obutaggwaawo yensonga lwaki gavumenti taking obuvunaanyizibwa obwo okulaba buli mwaka. Mukimanyi bulungi mbu license ebeera ya mwaka, license bweggwako nga ebintu bye tebitambudde bulungi kubanga aliwo okutuukiriza oba updates ezikolebwa mu kiseera ekyo eky'omwaka. Gavumenti bw'eraba ng'omulimu ogwo tegukoze bulungi, license yo tekola ki tegizza bujja. Era bye bino bye tuliko kati eba bye tugenda okugoberera so that abantu baffe basobola okuba nga babeera bulungi mu mawanga ago gye baba balaze. Nali ngeze kukola mbeere bulungi ndabirira abaana bange nga njagala omwana agende nga ku ssomero ng'ayina ng'owabagagga kyenagenda nkolerera abaana bange tuzimbe n'ennyumba n'omwami wange. Naye twafunawo obutakkaanya, embeera yagenda nga mbi mu nnyumba gye nali nkola embi. Embeera yali mbi mu nnyumba gye nali nkola ne batuuka n'okumpa abantu abankola kwa accidenti nga simanyi gye bantwala. Abantu abankolako accidenti amagulu gakole ki bantwale mu ddwaliro. Abantu bakola accidenti ku nze ate ne bandeka ku kkubo, ne bandeka ku kkubo nga nvaamu omusaayi. Era badde wano nyina webbowa ewakunyuka enviiri lwakuba zaameze. Naye ekyava nali simanyi gye bantwala ate simanyi kye bavaako. Banzije mu mmotoka bakole ki bankasuke nfune obubenji nfune obuzibu kugulu kuno kugulu kusaanira ddwaliro. Era mbasaba abalina ku ssente munyambe ngende
mu ddwaliro njagala buyambi kubanga mbadde sikyakola maze emyezi mingiko nga sikyakola nga ndi mu ddwaliro ate nga siweereza baana bange buyambi ne bazadde bange nga sirina kyembawa. Nze nzaala omwana oyo munambalirwa Prosi eyafuna obulemu naye neebaza nnyo gavumenti ya Uganda ekoze kyonna ekisoboka okulaba ng'omwana wange akomawo nga mulamu. Neebaza omukyala Farida eyasobola okulabira omwana wange atamuliiko kakwate konna n'amulabira n'amuliisa n'amunywesa. Nyabo nkwebaza Katonda akwongera emikisa, Katonda kuwa ekyosinga okwagala. Naye basebo mbasaba omwana wange takyesobola nange nkaddiye ndi nalwala dda n'emukyala wange yalwala dda. Nambalirwa yali agenza ebweru asobole okulabira abaana be naffe atuyambe kubanga tukaddiye. Nsaba gavumenti mwena abakulu bekikwatako musobole okuyamba omwana nga yafuuse mulema afune akantu akalima kamubeesabeesa. Basebo mbasaba n'obuwombeefu. Our Minister of State for Labour, Employment and Industrial Relations, Honorable Esther Anyakun, has just returned from a mission in Saudi Arabia where we have been discussing between the two countries. The Ministry of Gender runs the External Employment Management System, EMIS, which records all Ugandans going to work abroad, at least those who have gone through the proper channels with the registered companies. But we also find that there are many Ugandans who find their way to work out of this country without going through those systems.